agamba bwati muwonyenga abalwadde muzuukizenga abafu mulongoosenga abagenge mugobenga dayimoni mwaweebwa buwa nammwe muwangayo buwa. Oye mutuufu. Omusumba yenna omutuufu oba nabbi mutuufu bw'aba akusabira tasobola kuguza ssaala kuba naye yaweebwa buwa. Yaweebwa buwa. Bw'aba akusiiga amafuta tasobola kugamba nti ate kino kisasulire. Abantu abo Ba Nabbi Bobulimba balina ebintu ebikwatira abantu mu makanisa omwo. Nga kituufu nammwe public mulaba nti omusajja obyabula tebitegeereka, abantu afuwamba fuwe mukka, abantu abakyanga bukyanzi bwati obera ku TV ono olaba nga akyanga bukyanzi bwati naye ng'ekyaki ekubyeko eti. Ebikolwa by'abatume essuula egenda kubeera ya 8. Katwetegereze Bayibuli bayina kubanga Bayibuli egambye aliko omwoyo gwa Sitaani. Sitaani akolera ddala ebyamagero. Kankulage. Bayibuli eyogera bweti bikolwa by'abatume essuula ya 8 katuve ku Lwokuna tujja kukoma ku Lwekumi-13. Awo abaasaasaana ne bagenda nga babuulira ekigambo. Olwokutaano Filipo n'aserengeta mu kibuga eky'e Samaliya n'abuulira Kristo. Ebibiina ne biwulira n'omwoyo gumu ebigambo Filipo byayogedde. Bwe baawulira ne balaba ebyamagero bye yakolanga. Kubanga bangi ku bo abaaliko dayimooni ne babavangako nga bakaaba n'eddoboozi ddene. Ne bawonanga bangi abaali abalwadde okukoozimba. Essanyu lingi ne libeera mu kibuga omwo. Olw'omwenda. Naye waliwo omuntu omu erinnya lye ye Simyoni eyakolanga eddogo edda mu kibuga omwo. N'awuniikiriza eggwanga ly'e Samaliya olw'okuloga kwe. Ng'abantu balowooza nti ye mukulu. Olw'ekkumi n'abawuniikiriza nga bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu. Nga bagamba nti omuntu ono maanyi ga Katonda agayitibwa amaanyi. Ne bawuniikirira kubanga ennaku nnyingi yabawuniikirizanga olw'okuloga kwe. Naye bwe bakkiriza Filipo ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu ne babatizibwa abasajja n'abakazi. Mukama yeebazibwe. Amiina nnyo. Nabbi Bobulimba kino kye njagala omanye tabatiza bantu mu mazzi. Naye asobola okuwa amazzi. Twala gano gatwale gakole bwoti. Nabbi Bobulimba kubanga okubatizibwa mu mazzi ozaalibwa omulundi ogwokubiri n'obeera ekitonde ekijja. Ba Nabbi Bobulimba tebayigiriza ku kubatiza. Nabbi Bobulimba kiki ekireetera abantu bano abaloga? Asooka kubaloga abakolako saddaaka buli kaseera. Nabbi omutuufu bw'aba abuulira akulembeza Kristo Yesu nakwenenya, ate bwe mumala okwenenya abatwala mubatizibwe. Tosobola kubatizibwa ate nga weetaaga nti amazzi gaaki. Ate wabatizibwa oyina Yesu nti ate bakuwa ekkando. Nti ate kaakati mwategedde waliwo emiti guno omuti bw'ogutwala ojja kuba w'amaanyi. Kaakati ate wategedde ono bogoya bw'omulya. Kaakati ate wategedde kati nze najja nagamba Mukama. Omanyi Ba Nabbi Bobulimba bakozesa nnyo Mukama. Era gwe ng'oyagala okumanya nti Yesu tetumuyita Mukama, tumuyita Mukama waffe Yesu. Bo bakoma wali ku Mukama. Bakozesa nnyo ekigambo Mukama. Era okwogera ekigambo nti yafa n'azuukira kizibu gye bali. Kubanga bo bakimanyi nti bali mu byabo. Ayinza okusabira n'agamba mu linnya lya Mukama kiwedde. Kati toteekayo ssira. Musumba kkiriza tukomye awo. Amiina.
tukoma kweyo yennyini we tugenda okutandika. Hallelujah. Yatuza abantu obulokoze kubanga tukkiriza nti buli tubeera wano tufuna abantu abapya. Abooluganda Mukama yeebazibwe nnyo. Bayibuli eyogera mu Timoseewo ekisooka essuula 3 olunyiriri olwokusatu n'olwokuna. Timoseewo ekisooka essuula 2 olunyiriri olwokusatu n'olwokuna. Kino kye kikkirizibwa mu maaso g'obulokozi waffe Katonda. Bayibuli egamba nti kino kye kirungi ekikkirizibwa maaso g'omulokozi waffe Katonda. Ayagala abantu bonna okulokoka tutuuka okutegeerera ddala amazima. Owooluganda leka nkubuulire, bw'olokoka oteeka okuzuula amazima. Amazima gali mu kigambo kya Katonda. Ddamu ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu nsazeewo okulokoka. Sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Neegaana Sitaani n'emizimu gye era njatula Yesu mwana wa Katonda. Ayi Mukama nsaba onnyweze mu kisa kyo era amannya gange ogatukuze mu musaayi gwo onyweze mu bulokozi ndokose. Kiwedde. Kale mwebale nnyo mwebali ddala batu following. Nagambye bw'obanga oyiri eyo ng'ayagala kukola njagalayo omukozi w'ewaka gwamuyina oba gwenyini gw'abadde following nkubira ku namba y'essimu eri wakati awo tujja kuba twogerezeganya. Gw'alina omukolo gwo oyagala emusa omulungi oyagala kuteekerateekera omukolo gwo kwanjula mbaga kukyala kuyingira n'ebirala graduation n'ebyo ebigwa mu kkowa eryo nkubira essimu tujja kuba nga tukwatagana ebikwatagana n'omukolo byonna mbirina nja kubanga nkuyambako tusobole okubanga ate obeera n'omukolo omulungi. Nze muzzukulu wa Kisolo Matinjemba munzikirize ate programu eyo olwaleero tugikombewo tujja kuddamu tusinkane musumba ono tumweyongeze kubanga tumuzudde aliko ebigambo eby'amagezi. Mukama abankumire. Bye. Waliwo wanaŋŋambye nti manyi waliwo n'omusumba munagento kyazangambye nti gwe kati Mukama yakusindise noonya buli musumba weweereza abo kati bwe yakuwadde